Emmotoka first of all si munnyo. Buli motoka buli makaga kola ki gagulina okitegeera. Ekyokubiri emmotoka sirakizale nga abantu we bakyogera. Emmotoka necessity bwe muba muyina gye mulaga making sure nti ogula amafuta go tosaba abantu kusonda mafuta. Omuntu akuwa emitwalo egyo egy'amafuta n'akufugira okwo. Emmotoka yange enywa oyiro emipiira giggwerera bwefunirayo akabenje. Naye lwe nategeera obubi bw'okutwalako abantu twali tuva Kamuli emmotoka n'eyabikira omupiira mu mabira. Bwe yabika omupiira ne tugezaako okusumulula natti n'egaana. Kati abakazi be baasooka naleseyo n'abaana oyo n'alinnya taxi. Tayimu yatuuka nga nsigaddewo bwogu. Emmotoka yabadde etissa abantu 8 nga nsigaddewo bwogu. Hybrid kati hybrid emmotoka ekozesa amafuta n'amasannyalaze. Hybrid kitegeeza ekozesa ebintu bibiri amafuta n'amasannyalaze. Katulaki eno hali yatugita hali akawondo hybrid. Kati ekyo kirimu mmwe. Alani nze natandika omulimu gw'emmotoka nga siina capital. Nga siina sente. Ekyo kizibu kyakukkiriza. Gomanya abantu abaguze emmotoka ne zibalemerera e Mombasa ne baza auctioninga. Omanye eziremedde mu biwanda ebyo omanyi bwo importing emmotoka bagiwa emyezi 11. Kubeera mu bondi awo. Akuwadde emmotoka olemereddwa okusasula emmotoka n'agisika. Emmotoka bw'agisika bw'atunda tobanja kati ngodda mukwazika emmotoka. Mukwano gwange gw'okimanya abantu emmotoka ezo ziraba eziri ku luguudo. Traffic nemala eteekawo olaba nga bateekawo bakuŋŋaanya ebipapula ne bagamba twagala logo book nti tuwe logo book y'emmotoka eno bangi tebazirina. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Premtouch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Premtouch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision. Kale twatudde dda ku Mukutu Cruise Exclusive kwe tuli Allen Cruise gemanya tusinzidde mu kibuga Kampala, tusinzidde wano Makindye Forest Park, we tusinzidde okubanga ate olunaku olwaleero otulabira omusana gwaka Kampala gwaka mu nsawo gwata najja oli musama ova eyo gy'ova yonna kimanyi omusana gwaka Kampala, omusana mungi oyingira mu nju ne weebaka n'otuuyana. Ne naawe yo bwe kiri tense pogu mulimpisawo oba nnyumba ya siiringi oba si ya siiringi baaba ennaku zino tulinga abasula mu sawuna. Ozuukuka ekiro n'onaabako ku 9 n'omala n'oddawo. Era ennaku Ajati yaŋŋamba nti nze situuyana naye mabega kawo namugamba waŋŋamba situuyana kati nsasula. Yagamba atya? Gwalaika totuyana. Ngamba ngamba omanyi abantu ekibatuuyanya masavu. Gwalaika totuyana, walaika toyina masavu. Naye nazuukuka nga ntuyanye. Ne mugamba musira muzuukuka onsasule. Nsasula. Nti ate kiki nti waŋŋamba situuyanye kati ndaba. Nangamba walaika ova mu kiyigo. Bana omusana ennaku zino mungi. Naye nammwe abakolera mu ttawuni sente zibabuze nga ffe eno wano mu Uganda abali emabbali. Mu Uganda tewali sente gwe zitabuze okuleka abayoola oba abafera n'abafera olumu bigaana kati bw'anaakufera nga tolina okitegeera okuleka abayoola ku bisawo era nze neewuunya olaba Alani emabegako awo
nina aka video ke nalabye nga basajja bapangulula ssente nga bazijja mu motoka endala bwe bazizza mu ndala bwe babala bazza mu ndala bwe babala oli wamugamba kati nsigadde nkubanjayo bweziti Bannayuganda kati tufunyeeko bweziti era balabika bya bufuzifuzi bwe batya balabika ba NRM nentunula ne ngamba naye ddala mu butuufu is this worth ku bantu obwavu bwe balimu ddala ssente zo ne woba wazikoze nga ddala wazikoze mu makubo matuufu it is not worth okutandika okujajamya ssente bwotyo nze ku nsi kuno sirina kintu kyemmanyi kya ntondo nga ssente olaba Alani essente ziringa musaayi zitya nti osobola okugenda mu ddwaliro ne bakugamba omusaayi gwakuweddemu naye nga tonneekoona tonna donatingako ku musaayi tonnakola kintu kyonna kikola kikujja musaayi mu mubiri naye ne bakugamba tolina musaayi kati ne ssente bwe zityo nti obeera nazo kati ne bukeera ku makya nga tozirabako naye nga tebannakubbako kituufu okitegeera nti oba bakubbye oba bakusaze ensawo oba waguze empewo oba wakoze eki naye nga tolina ssente nti era abantu abajajamya ssente nina entunuulira gye mbatunuulira ne ngamba kati awo ffenna tuli baavu ne guno omusana nze gulemesa n'omuntu okujja ku dduuka okugula ekintu okuva ewaka kisoboka naganja kugenda olw'eggulo kuba saa zino neegomba n'ekyekyenkuba okutonnyamuko n'ekiro yafuuyiriddemuuko ku makya nfulumya ogenda okusaala subuhi nga ndaba ebweru watobye ewaffe eyo ewaffe yafuuyiriddemuuko waffe yafuuyiriddemu ngirabye ku makya nga yatonye n'ekulukuta n'okulukutamuuko okwo naye nga si y'amaanyi katusabe naye maama kikabuka ku mukutu kwe tuli cruise exclusive mbeera wano ne Haji Musa ne tunyumyamuko ku bigambo nagamba abantu ennaku zino banyumirwa emboozi zonyumya bambi bw'ogamba banyumirwa emboozi zenyumya ngamba nganyumya ebipangirire abantu batuula awo anti abantu kye balina okutegeera wano twogera ku bulamu bwe tuyiseemu okitegeera twogera ku bulamu bwe tuyiseemu twogera ku bulamu bwe tutambuliddemu twogera ku bulamu bwe tulabyeko Alani oba okitegeera kaakati bw'otunuulira puroguramu eno gye twakola omulundi ogwayita n'otunuulira ne comments z'abantu ze baakola mu gundi of course nyingi actually ndowooza bukyanga tukola leero lwe nalabye comments ennyingi ennyo zino comments tubadde tetuzifunangako zino obungi bwazo twazifuna tuzisanamu empozi nga saakigenderera nnyo oba okitegeera kati eno era ifu gye tubadde tujja tuwangaaliramu gye tuyiseemu gye tunyumya okitegeera eyo waliwo eyambuuza nti gwe waakoze eki yambuuza nambuuza naye kati gwe era bano abantu ababeera kuno ng'alaba bye mwogera nampeereza message nangamba naye gwe waakoze eki ne mubuuza lwaki ombuuziza ekibuuzo ekyo nangamba nti bwe nkulaba ndaba emyaka gyo mito ne mubuuza egyange emito nina emeka ne mugamba nyinza okuba nina emyaka mito naye nga byempiseemu ne mugamba do you know what it means to be a self-made person yeerandiza nze siriko nti nno oba nina byabusika nagenda ewakojja oba nagenda ewa mukwano gwa ssenga wa jjajja wa gundi nampaayo capital okitegeera but nga self made gwe weetandise oluvannyuma lwa Katonda nga muzaddewo kye yakoma okukola kuweerera era bwe nabadde njogera naye ne mugamba nyinza okuba sikoze kyamaanyi nga ggwe naye at least nange bwe ntunuulira olugendo lwange nina byenkoze nentandika omumenyera ku mirimu gyenkoze nemumenyera emirimu nemenya nambuuza nti egi gyena emirimu badde ngaokola gyaki nemugaa kakati saagala ogambe saagala weefuule nti okola ki nti omumanyi oba tomumanyi wabula oba ondaba
ate sente buli muntu mukulu emyaka gigenda mwetima mu byenyi ate kati waliwo era n'abakulu ng'era tulaba ng'abato okitegeera nga muntu mukulu naye nga bw'atandika okwogera tulaba mwana muto ne wabaawo obwana obuto nga bwe katandika okwogera olabira ddala ng'ate ye mukulu oba okitegeera kati nze kye nategeera omuntu ayitibwa omusajja Alan bakuyita nti oli musajja era ne bakugulumiza nti oli musajja lwa experience gy'olina mu kintu bwe gaba maka tujja kugamba nti mubutuufu Alan musajja nga tulabye engeri gy'okuttemu mukyalawo n'otambula naye ebbanga ly'otambudde naye nasomako ka commenti ng'oli agamba nti marriage is the only war where you sleep with your enemy okitegeera osula ne mulabewo mu buliri bumu nga ye bwatu walifaalingako ki ku marriage akati ogenda kuhandolinga otya omulabewo oyo bakulabe nga Alan otambudde n'omulabewo omwaka gumu 2 3 4 muzadde n'abaana abalabe n'abalabe batandise okulabirira abaana oba okitegeera ne mutambuza obulamu paka awo bagambira nti oyo musajja oba okitegeera kati abantu batuveeko oli n'agamba nti ayogera bikyoyo asooka atulage ye waatuusiza olugendo lwe omanyi abantu babirivinga sometimes nti omuntu alina okukubuulira about ku bulamu ye muntu naggagga binojjo ate abo tebalina budde naye ate omuntu ayinza okuba nga mu bulamu bwe ye waali nga Allah yamuwa tatoma kati ng'alina kyasobola okunyumiza waliwo Alan ne kino omuntu asobola okunyumya ng'anyumya experience ye abalala baleme kiyitamu okitegeera Alan nze ondaba nze nayagala ekibuga Kampala ewaffe Entebbe kubayita bakuzala kubayita uwa kubayita kati kawafu eno mu Kisembi oyita bayita oyo nali mumanyi olaba otuuka okubayita wenyini awo kubayita ababiri wabeera akatale eno awayebeera akabubbu waliwo ekikuba ekiyingira eyo wansi nga ku muzikiti oyita nayo ne weeyongerayo ddala ng'agenda okutuuka eri Ekasenyi bw'otuuka eri otuuka Ekasenyi kati ne wabaawo n'eno kati we nakulira ddala yeno okyamira ku Kyekasenyi okyamira ku Kyekasenyi n'oyingira munda ewa Ssebuggwawo waliwo bayita ewa Ssebuggwawo otuuka ewa Ssebuggwawo waba n'abagereka ewa Ssebuggwawo ne bw'oyita ano nga ku St. Nuwa wano manyiwo ate kati nakyo ngamba ewaffe Entebbe yanyumira nnyo bayita ababiri otuuka ewa Ssebuggwawo actually embaga ya Nnabagereka okwanjula kwa Nnabagereka kwansanga ku kyalo kubanga twali baana bato era twagenda ne tulingizaayo muzeeyi teyatukiriza genda ku mukolo but twagenda ne tulingizaayo nga taliiwo ku mukolo gwakoloba kuba gwali gwa wiiki nnamba kati bw'otuukawo ewa Ssebuggwawo ng'okkirira wansi nga kkirira ku nnyanja iyo wali amaka ga muzeeyi era gye babaziika batuziika Masaka ate mbadde mmanyi nti kati gwe ssebo baabaziika bagamba okuziika tugenda Ntebbe Masaka naye nsaba Allah nsaasire nja kukola ewange nja kukola ekijja ekyange kubanga ekijja kya famire kiyinza obutamala kiyinza obutamala eyo tuveeyo mbadde gamba nze nayagala ekibuga nali mu senior 4 senior 4 eyo nali nsomera kusomero wali baliyita Ntebbe SS ndimanyi so kati lyaggalawo sibe bali bambala ekinu Ntebbe SS be bali bambala black eyo Ntebbe SS gyoyogerako eri nga kugundi ngagena ku kisaawe bayitawo Katabi eri Katabi Ntebbe SS enyamu yali yambala black ne white kati ate yambala black simanyi bagita yali Fausta bagita erinnya ndyerabidde kati eno Nkumba SS olaba Nkumba University Nkumba University ogiraba weeri yali ebeera wansi awo naye kati somero baalitunda osomera Nkumba primary nagisomera Nkumba primary bwe namala primary abambala pink era class 98 yeffe twazimbyewo ne dormitory class 98 kakati bwe namaliriza P7 neŋŋenda kwa Wiko
Africana Whiteland College International eyo gye bayita Sero Makati nensomerayo senior 1 senior 2 senior 3 kati Tigani omumanyi Henry oyo nga kyali wange nnyo kubanga nasoma naye kuva primary Nkumba primary Tigani w'Entebbe teyali w'Entebbe wawa ne Ruzira ne kati twasoma naye primary ye yalinga mu Kisulo nga nze ndi mudde kati bwe ngenda ku Africana ne tusinkanayo ne tubeera ba mukwano nnyo nali wa mukwano nnyo ne Tigani nti ye yajjanga leeti ku ssomero kati nga nkwata akatanda akawaggulu nga bw'atuuka bw'ati ono tulina okumugula aveewo ffe tusule wano okitegedde kati batuddeyo ku kiri kye mbadde gambe njagala gye nayagalamu wa Kampala yes nali mu senior 4 vaaka nga neeyazika eggaali maanyi ga kifuba nenjivuga nenjijja Entebbe nenzija mu kibuga nina ate nga mu kibuga omanyi we mmanyi manyawo ku parking awo ku Shoprite parking kadde noyambuka Nakasero bwoti noddamu nokkirira kati nga njivuga nenva Entebbe nenzija nenyingira waneeno ku Shoprite nenzija nempitano ku parking kadde nenyambuka bwenti nenzira side eno gye mu Kiyembe nempitamu bwenti nenzikirira ku gundi ku Ntebbe road nemmala nenzirayo Entebbe omutima gwange gutebenkera just kujjako mu kibuga siinayo business siinayo gwe mmanyi ne just kujjako mu kibuga ate weewuunye nakolanga ekintu ekyo naye nga muzeeyi wange avuga taxi avuga Ntebbe Kampala naye nga nina okuvuga eggaali eno nga neekweka si kubanga muzeeyi akola ki andaba kati nkulaga level gye nayagalirako ekibuga era bwe maliriza secondary alla nansaasira nenzija ewa Makerere okusoma nengamba wano muzeeyi ne bw'ava afa sidda Ntebbe okitegeera era twatuuka okumaliriza okusoma neneewaggula saddayo nabeeranga ngamba kakati jangu eno nenda kufunira ebyokukola wa nagaana nawakana newe nagula poloti yange yasooka muzeeyi namugamba naguze poloti erungujja Kosovo nangamba kati mugenda nembeera mu bibuga nemugula obufu obutini ng'ate nezo sente zoguze wandifunye wantu ewanene onze muzeeyi newe mba naguze ruumu egi sidda Ntebbe njagala Kampala ebifo bibiri bye nayagala mu bulamu Katonda ate n'abimpa ne Wakiso nze nayagala Wakiso kyekyakwangaza Wakiso simanyi naye nga mpulira njagala Wakiso nga nali njagala Wakiso nga ninjagala nnyo Wakiso nensaba ne Katonda nenzukako n'ekiro ne Katonda ne musaba ne mugamba Katonda wange nkusaba onsaasire ompe ekifo mu Wakiso ne Kampala nampa ebifo mu Wakiso okitegedde kati mu ekyo kyetusobola okupiikingamu nti Alan bw'oba oyagala ekintu kiremereko omulundi ogwayita bwe twali twogera ku business ne tugamba nti omuntu okoze business mwezi gumu myezi 2 myezi 3 business ogambye tekola ki tekola ogisenguseemu ogenze mu ndala okitegeera wano babadde nga abatandika okumanyiira ate osengusemu eyo business yennyini sinakindi ekifo babadde nga abatandika okumanyiira ate ekifo otandise okukibiganye biba biganye oba okitegeera biba biganye kati Alan tukumanyidde mu bino bya broadcast online okitegeera bwe tukeera ku makya ne tusanga nga ate kino kivuddemu kiri tujja kuba tulaba nti toyina ate busobozi bwa kiri kyoyingiridde kati mwagala nfiire muno anti nkulaga abantu but still you can improve kino kyolimu kino kyennyini kyolimu osobola okimprovinga nogamba nti kakati ngasseeko nti omutindo ku kyenkola kiki ekinfudde ow'enjawulo ku bagundi bonna saagala bayita babloga nti nze si byawula babloga be batya bayoutuber yes gwe noonoonyereza kiki ekikufudde ow'enjawulo mu bayoutubers ekikufudde enjawulo lwakuba olina ekifaananyi ekirungi ekikufudde enjawulo content wo gw'oleeta ekikufudde enjawulo y'engeri gy'opresentingamu kati nze kankubuulireyo ekintu kimu kye nalaba ku mmanyi ntera okubalaba abasinga bonna ntera okubalaba
naye ekyenjawulo kyentera okulaba ku gundi yo ku program yoba akenjawulo kendabamu kano sikyogera lwakuba nti kwendi bw'oba ogenda oleeta akalango ogamba abantu katuwummulemu kati tovaawo abalala aba akyayogera owulira program etuuse weebakwatira omubabiro nayiwawo akalango okitegeera era nina omuntu gwe mmanyi nga omuntu waba abadde ayogera ne bateekawo akalango ng'afowadingawo bw'ati akalango akakola ki akafowadinga yawe ayagala kuwulira kiri ekinyusi okitegeera naye kati gwe ekyenjawulo kye nalaba nti ogamba nti banaye katuwummulemu katini okitegeera kugamba nono abadde alaba nakola ki Jose n'asuulawo obulango n'awummula producer n'asuulawo ki obulango kati ekyo kiba kikufudde ow'enjawulo oba okitegeera kaakati omulimu gwonna bw'oba ogukola noonyereza olabe kiki ekigenda okufuula ow'enjawulo mu bakasitoma abo tuyinza okuba ffenna tufumba mmere kiki ekigenda okufuula emmere ye ey'enjawulo lwaki omuntu yandirese restaurant zonna ezeetoolodde n'agenda ku papaazi mazima okitegeera kati kyekyo kye tulina okunoonya mu mulimu gwonna gwe tukola otherwise alani wegiba mirimu tukoze mingi nze ondaba wano nze buli mulimu oguvaamu ssente ngukola ebbanga lyegumala nga tegukontana na ddiini yange ngukola alani tobeera surprised okkeera ku makya nonsanga nga njera wano nonsanga nga njera nga nondalonda ebisasiro for as long as I'm going to get money ebisigadde birala okitegeera nze bwe nali mu motoka nga nkyazivuga okuzijja mu Mbaasa ekyankozesa ekyo namala emyaka 3 nga nzivuga naye ekyalinze kinkozesa ekyo nali njagala kuyiga mulimu kuyiga kkubo nti ne bwe mba njogera n'omwana naŋŋamba ndi Machakosi yewa eyo kati tosobola bitegeera ebyo by'oluguudo lw'e Mombasa naŋŋamba ndi Machakos naŋŋamba ndi Webuye kati nze muli mu mutima mba mmanyi nti waba ali Webuye kitegeeza mu ssaawa emu agenda kuba ali ku booda era bwe mukubira mu distance mu budde bwe napimye nga tannatuuka mu kifo ekyo kyensooka okumubuuza kizibu ki era abanvugira ebiseera bino bo tebamanyi nti nakola ki navugako ku mmotoka ezo era omu yambuuza nti naye like waliwo ekigo oyogera n'omuntu nakubulira waali boddamu omukubira nagamba ewalala omubuuza nti lwaki odireyinze okitegeera naye waliwo omwami omu baali bamuyita Bizimaana yankolerako yanvugirako emyaka ng'ebiri naye bwe yansanga e Mombasa twasisinkana nga basiraamu manyi bwe musisinkana olumu mutera okunyumya bwe bityo naye yaŋŋamba ekigambo era ye yanzija mu mmotoka ezo zivuga yaŋŋamba akati olaba gwe Allah akusitudde nti osobola okubeera n'emmotoka z'abakasitoma abo osobola okubeeramu n'ezizo naŋŋamba kati ate teweetaaga kujja kuvuga emirimu gy'okuvuga gikole ki gitulekere ffe kati gwe ddaala ly'olinnyeemu okuvuga kukola ki kuveeko okitegeera kati kyekyo nti natuuka ekiseera because weyaŋŋambira ekintu ekyo nali sikyalinnya bbaasi nga nze ngenda nensasula ka flight kange ne kansuulayo wali katugeze nga nyinza okulinnya biseera ebisinga nalinnyanga Rwanda Air nga lulinnya Rwanda Air n'osimbula wano katugeze osimbudde wano ssaawa 3 ez'ekiro zigenda okuwera ssaawa 6 ng'oli mu Mbaasa because yakolanga bweti ng'oli mu Mbaasa emmotoka baba bagifulumizza dde eri ku mafuta n'ogenda n'ogikola service n'osimbula ng'enkeera osobola okundaba e Kampala nga tokkiriza nti navudde nawo okwo okitegeera kakati bwe yakiŋŋamba ekyo nange nentuna mu business sense neŋŋamba naye nno sente zenteekamu eza air ticket ate zo nzijjirayo wa okitegeera of course olumu nayinangamu bakasitoma emmotoka ye ya bbeeyi nagamba Musa njagala gwe oba ovuga emmotoka yange kyonna kyona nyinyonnyola nja kukitegeera okitegeera by the way bwe njogera ku mulimu gw'emmotoka abantu abasinga balina kategori gye baguteekamu ogw'okutumbula emmotoka ogw'okuleeta emmotoka alani nze natandika omulimu gw'emmotoka nga siina kapito nga siina ssente kizibu kyakukkiriza emmotoka baziwola
anti kati kankunnyonnyole kyali kitya omulimu gw'emmotoka okusooka nayina yange nagula yange okusooka nenjigula online nga waliwo omukwano gwange yabinjikiriza kati nenjigula online bwe mala ogigula online waliwo omukwano gwange nawangaala nnyo naye kati ali mu Amerika nangamba naye mugulize naye nemuguliza kati mukwano gwange oyo yali atunda masimu ng'alina abakyala abamwe bagulako amasimu bali awo mu Galiraaya kati abakyala abo bamubuuza Kasozi esimu motoka yo wagiguzeewa nti Musa yagindeetedde nti kati omukyalo omulala naye bamuyita Mama Jordan naye nemuleetera emmotoka online kati naye nantuma nemuguliza sinagufuula mulimu akati bwe mala oguliza oyo omukyala Mama Jordan yalina mukwano gwe naye bamuyita Rose wamaanyi nnyo mu masimu awo era mu Galiraaya ne Rose naye najja nemuguliza emmotoka kati awo wengufuulira omulimu neŋŋamba kitegeeza bwe kiti bwe kikola wengufuulira omulimu kati abo be bagenda bamumaketinga era namala emyaka 2 nga ndeeta emmotoka naye nga ssente si zange actually even up to now Alan bw'ojja ng'oyagala mmotoka nga ntuula nga tubala emmotoka nti Japan wetaaga ssente bwe ziti paka Mombasa ng'okwata ssente ng'ozimpa okitegeera kati ng'ombuuza nti ofunirawa kati eri mu Bajapani gye tugula tuba n'accounts nti osobola okugula emmotoka n'oginegotiate nga katugeze kati ate waliwo olumu ekyanyumira ng'oli najja n'akugamba olaba ezo emmotoka ez'ebbeeyi ezo ze ziriko ssente oli najja n'akugamba nti njagala TXL amaze okwetoolola mu bondi n'akubugamba olowooza nyinza ogifuna mu miliyoni nga 15 oba 2 n'omugamba kankebere kati gwe bw'ojja n'otuula n'onoonya n'okebera emmotoka yo bulungi n'ogiraba ng'egwangwa mu 140 ng'omugamba emmotoka tusobola ogifuna okitegedde nga wali baadde bamugamba emeka eno mu bondi kati for instance waliwo mukama wange gw'omanyi yali agula pickup yadde agula pickup 2020 nagenda naye ku bondi actually yankubira nga ali ku bondi eri awo sigenda gimensioninga linnya nga pickup eyo bagimuguza miliyoni 2 mwaga double cabin pickup double cabin anti tuzita pickup double cabin nga bagimuguza 2 ya kala ya green eyo tumuita bronze abayo rapture ramp eyo ndala eyo Ford eyo Ford je baita rapture eyo Ford kati eno Hilux bagita levo akati nemugamba nebalamuza ganya bichi kati yenga abagamba abawaako 15 bamubanje bonga bagamba sasula 18 tukubanje yana kati nze nga ntutte kola ki kusiima ukebera kusiima akati bwe namaliriza ne muze bali ne mugamba naye emmotoka eno sente ze bagitunda nga nyingi ne mugamba naye kimanyi bwe tuba tugitisse ezo sente tetusobola ziweza nambuuza okakasa ne mugamba ne mugamba we baba bagitusedde tujja gigula emitwalo 3 ejaddo paka Mombasa omutwalo miliyoni 37 omutwalo omulala 37 miliyoni ziri miliyoni nga 15 awo bwe watyo kati ne mugamba omusolo tugenda gibala ne tubale emmotoka eyo Mombasa tebajjako musolo bajjawo era clearance weri eye Mombasa ne tubale emmotoka eyo omusolo ng'esasula miliyoni 39 n'emitwalo kuba kwali kulako emitwalo 10 okuweza miliyoni 4 omusolo then Mombasa ne mugabe Mombasa tujja kwesa dola nga 1500 okitegeera nti tugenda ogibala ng'emmotoka egwera mu 15 nga mu 6 awo ng'etuuse Kampala ng'ewedde nga number plate kweri buli kimu kwekiri okitegeera nangamba noonya emmotoka nenginoonya nenjiraba ne tugigula twagigula emitwalo 28,605 ng'etuuse Mombasa netuuka wano n'avuga emmotoka ye okitegeera kati nze bwentyo bwenzize nkola business y'emmotoka mu kino kikyennoonyamu
Alan buli omuntu lwakwentrustinganga making sure otuukiriza lyakaakatini nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Waliwo n'emirimu gye tukola egy'emmotoka n'otalyako yadde 10 n'ogukola nga toliddeeko yadde 10 naye advantage gye gukuwa ogimanyi nti Alan bwe naakuleetera emmotoka Jose bw'anaatuuka okuba ng'ayagala mmotoka ajja kubuuza Alan wakola otya nti Musa. Okitegeera era waliwo abantu abamu abaakutumanga emmotoka n'otalyako yadde nusu 10 najja kuleetera omulimu najja kuwa omulimu n'ofuna ssente ku mulimu ogwo. So omuntu yenna akola omulimu naddala ogwo ogwa service ogw'okuprovidinga service kirungi obeere wa mazima kimu. Ekyokubiri kirungi oderivalinge mu time gye bakoze eki because client akubuuza kati egenda kumala bbanga ki bw'oba omanyi nti wiiki mugambe mpamu weeks 3. Yeah, exactly. Era nze omuntu wambuuza enamala bbanga ki mugambe emyezi egyo 2 because omujapani ajja asobola odireyinga okutikka. Okitegeera kakati buli kintu kiba ne challenge yaakyo. Nina customer emotoka ngeyo Hilux gy'ogamba kaba kaveera zibanvugemu. Okay. Zibanvugemu emotoka gye nali ndeeseeko nga kaveera yali Harrier 2020 nga kaveera kaundo nagireeta mu 20 twalina mu covid nagireeta mu covid mu 2020 era ffe twasooka ogireeta mu Uganda. Lwaki olowooza lwaki nkugamba ekyo? Ffe twasooka ogireeta wano mu URA mu kitabo teyaliimu. Bwe lwoleetanga emmotoka nga mu kitabo kya URA teriimu gwoba osoosa ogireeta wano. Okitegeera kati tugenda ogenda ku musolo nga mu kitabo tekola ki teriimu era twagisasula omusolo gwali mungi nnyo compared kwati ku musolo kubanga omusolo twasasula $9.3. Awo hali kawundo yali yakajja 2 anti ngamba twali ku kawundo tetwali ku hybrid. Kati nekino nakyo kankikwawulire Alan. Abantu bakonfusinga hybrid n'emmotoka eri nnomo.
abantu buli emmotoka lwekyusa shape bo bagiyita hybrid nesibwe kiri hybrid osobola okusanga kati olaba kahali akapya osobola okusanga kayina gadget yane yasoko kantuza osobola okusanga emmotoka bwetyo nga nomoka nga si hybrid si ya masanyalaze nosanga emmotoka endala bwetyo nga yo ya masanyalaze nga yo ya hybrid obo kitegere kyengezako kola hybrid kitegeza ki hybrid kati mulimi lwa hybrid emmotoka ekozesa amafuta n'amasanyalaze okitegere ekozesa amafuta nti katugeze bulungi eva ku masanyalaze ngedda ku mafuta yeyo hybrid kati waliwo emmotoka gyosanga nga ogiraba ya new shape nenga ya mafuta gokka nga si ya hybrid hybrid kitegeeza ekosa ebintu bibiri amafuta n'amasanyalaze katulaki eno hali tugita hali akawondo hybrid kati ekyo kirimu mmwe nti yaguze ina hybrid era lumu nakayanako lumu n'omusajja nga ngamba ayo hybrid ne mugamba kiki kyoyita hybrid okitegeera kati ne munoonyeze emmotoka bbiri zombi omanyi wano nze omuntu bwendaba nga ka speed kansuseeko nga ngenda ku Google kebera hybrid kati ginonye wano ogirabye baginnyonnyola wano bagambye bati bangambye hybrid automobile is one that uses both internal combustion engine and electric motor for propulsion, but the only fuel you will put in is gas only. Waliwo neza gasoline mafuta etegeeza petrol ye gwe bayita gasoline ye petrol alayi nange walayimbusa okitegedde leero era kakati tandika okwetegereza emmotoka ezo bwebeera ya hybrid ebaako akapande hybrid emabega ku buutu oba wano mu mbiriizi ku ttama wamma nkalaba ku Range Rover era emmotoka ze twasooka okufuna wano eza hybrid bali bagiyita Prius Toyota Prius nze emmotoka gye nasooka okulaba eya hybrid era waliwo bakasitoma bennina nga ye emmotoka avuga hybrid okitegeera bwe basi hybrid ne bwejjanga enyirira etya ate era ne wabaawo kati ng'oyo gwe nkugambye gwe naleetera 2 nga twali mu 2 actually twali mu covid mwennyini mu lockdown mwezi gwalinganga gwakuna we naleetera emmotoka yeeyo 2020 yali ku 0 mileage okitegeera yangamba njagala 0 mileage akantu ako nkubulire nange mbadde nswala amajozo badde okamanyi okitegeere badde mpuliyana kiwulire nawo badde obulya hybrid oyina gamba naye semotoka hybrid abantu abasinga tebakimanyi aina paso new model hybrid aina Harrier new model hybrid olaba Harrier enkadde eri gye tuyita kawundo eina hybrid eina nezitali hybrid eyo kawundo yaffe yenkadde eina mu hybrid tumukubya salute nezitali hybrid hybrid ya bei hybrid era ebiseera ebisinga eba ya beeyi mu naye mabegakawo URA yali yazisala omusolo hybrid naye ate nemala neddamu nezirinyisa omusolo waliwo yazirisalira omusolo nemala neddamu nezirinyisa omusolo so kati bw'obanga ogula emmotoka kati mbadde gamba oyo client wange oyo nomala omuleetera hybrid tayagalira ddala era namubuuza lwaki toyagala hybrid nagamba hybrid eyo giraba bwefu inafuna kakaliya okitegeera teba yakutetenkanya oyo nakufuna ki naye ng'ate mu mafuta yesinga obulungi nti ono omuntu avuga emmotoka ng'enywa mafuta gokka wavuga emitwalo 10 hybrid ayinza ovuga weena oba 3 kale eno kawunda empya ina hybrid naye ina hybrid neba n'ennomo kitegeeza mulimu abalina nomo ne babulooka nga naye yamukuba n'amugamba eno hybrid kati wano ekiri wano ewaffe abantu balina ebizibu nga 2 oba 3 1 abantu tebaawula myaka gya mmotoka
bw'oba katugeze wagula emmotoka yo ya mwaka ki nawe tomanyi mwaka gw'emmotoka yo twenyola bwenyozi kati kanakyo manyi bumanya nti nvuga pasosete 7 seater kati nakyo kankikuleetere naye manyi nti eri ku kankikuleetere bwe nti kati pasa eyo giraba yatandikira mu 28 eno gye nina yatandikira mu 28 kakati bw'osanga 28 singa ebadde ekyasobola okujja wano 28 omusolo gwesasula ate 210 si gwesasula ogwa 28 mutono kugwa 210 olwo tetugenze muziri eza environmental levy kubanga waliwo n'ezo radio zaazo kye ziba zibanga nkadde gwe sooka owulire kye nkunyonnyola nti ogenda kusanga wano abantu waffe bo baakwata ekintu mu mutwe nti paso seta egula $3,000,000 kyayina muki mu mutwe naye agenda ne yeerabira nti emmotoka zino zaawula emyaka emmotoka buli lweyawule omwaka kositi y'omusolo ekyuka okitegeera kati ate okuleka ate olumu abagula emmotoka empya ennyo ate abo omusolo basalira okusasula omusolo omutono yes kati kankuwa ekyokulabirako ku kawundo essaawa zino bw'oleeta akakawundo ako akapya mmwe ke muyita hybrid bw'oleeta 213 213 kankulabire wano omusolo 213 eyinza okuba esasula miliyoni nga 5.4 omusolo okitegedde bw'oleeta nga yeeguza ogiguze mmeka tusooka kufa kuzoguze bw'oleeta 216 217 tubale 216 eri mu miliyoni 27 omusolo difference ogitegedde kaddemu 213 eri mu miliyoni 5 nga mu 2 217 eri mu miliyoni 27 URA promoting emmotoka empya abantu okuyingiza emmotoka empya lwaki eneesasula nnyingi nti eneesasula environmental levy ate eri empya bagijjako environmental levy. What is environmental levy? Environmental levy eyo n'obutonde bw'ensi bwe bityo nanti kati olumu ffe tunyiiga olw'emisolo emingi egyo bye tuba tusasudde n'ebyo tetutagendamu nnyo okubikola ki kubitunuulira okitegedde Alan kati bade tunnyonnyola ntegeera nti emyaka gy'emmotoka emmotoka yennyini nnyini ebana waliwo emmotoka ezimu nga zikyusa sheepu buli omwaka lwe gukyuka sheepu ekyuka amasannyalaze gakyuka ebintu ntubwe bityo okitegeera kati bw'obanga oyagala okumanya omwaka gw'emmotoka yo nga totunudde mulogo buuku katono manyinzi n'abalayi bange obwongo bwaffe bufaanagano abamu environmental levy baginnyonnyodde bwe bati environmental levies are charged on every person who imports motor vehicles that are 8 years old or older. Levies are also imposed on the importation of used households appliances. The levy on motor vehicles is 20% of the value of the vehicle as determined for customs duty purpose. Kitegeeza levy kyobadde ngamba gwe musolo gwe bateeka ku mmotoka anti jukire motoka tugula nkadde eri myaka 8 bo bakiteekawo nti ku protectinga butonde bwansi okitegeera kitegeeza ku ruuzi bwe nkwatamu akasente kange nengula emmotoka eri mu 2022-2024 omusolo gwange gwensasula mutono kooli aguze emmotoka ya 2015 ng'ekika kyekimu yes ng'ekika kyekimu okitegeera wama abagagga kye bava bagula emmotoka empya kati ekyokubiri emyaka gino gigenda gishiftinga kati emabegako awo omwaka oguwedde tubadde tuleeta 2.9 ne 2.10 naye ng'ezo zisasulira mu mbaasa omusolo okitegeera right now 2.9 ne bw'ogireeta mu mbaasa tosobola gikiriyalinga eyo tekyajja olimba ate lwaki nkulimba kale no pasisate gyenvuga ya mwaka ki eyinza okuba nga 2.9 2.8 2.7 2.8 bwe watyawo tujja kebera ku musipi gwayo era mbadde gamba nti oba oyagala okumanya omwaka gw'emmotoka okebera mu sipi seat belt wansi eno kwe kuli omwaka gwaki tuvuga buvuzi gw'emmotoka kiri nti ebyo byonna bino oyina obitegeera kaadi Alani kati bw'oyingira system oyina ogimanya kati oli mu system ya mmotoka nti ojja kuba enkyoga omuntu oba oyina mukwano gw'esharija omugambe mbadde njagala onnoonyeze gearbox ya paso seta
manye ebibuuzo byagenda okubuuza ya mwaka ki erimu yengine ki okitegedde ya manual I mean ya 2 wheel ya 4 wheel awo nawo kati obe yange yaki okitegedde owalula buwaluza ala niosomye ebintu ebimu tuba tetubimanyi ekirooto kiba kimu terezo obulamu ovuga ku mmotoka kati waliwo ebintu byetwatago era luli nadde nkugamba nti Jozo wadde omanyi omwaka yabagusanga wamma nadde nkugamba luli emabega nti wane waffe abantu balina ebizibu bisatu sooka otumalire kemyaka akakemyaka kangu nkakugambye nti okebera mu sipi gwa mmotoka kati engine ebyo kati kisinziira nti oba oyagala kugula spare bakubuuza mulimu engine ki kubanga engine zaawukana nekino nakyo kankikugambe abantu bangi bakoze loosi neno si ye topiki ya leero tugendere kweno tugendere kweno abantu bangi bakoze loosi mu kweimportingira emmotoka batya ye bwagenda ku internet kwezo sites jiji etunda za wano nkadde etunda bikadde bwagenda ku sites ez'emmotoka ze Japan emmotoka tuzigule Japan tuzigule Singapore tuzigulamu ebungereza yewe walala tuzigule Thailand okitegeera kakati bwagenda ku site yonna etunda emmotoka abantu abasinga aconcentratinga ku price ya mmotoka era abantu bangi bagulanga emmotoka katugeze n'agula emmotoka emiliyoni 10 ng'etuuse mu Mbaasa n'agituusa wano ne bamugamba omusolo emiliyoni 27 n'emulema you are energy auctioninga no auctioninga okitegeera ekyokubiri kiri kye n'adegamba nti abantu bano balina ebizibu bisatu ku mmotoka emmotoka ezo zikyusa chassis osobola okusanga eyo paso yo seta ng'erimu chassis ezo. What is chassis? Chassis number. Yes, that's chassis number. Ojja kusanga nga mulimu SCP oba SCP 20 osangemu SCP 25 bulwala nga bongeddeko ka 5 eyeba 4 wheel okitegeera osange NCP 10 tuvana tugenda kuyango okitegeera kati ebintu ntubwe bityo omuntu yenna asuubira okutikka emmotoka ng'agigula online one eranza abantu bamanyi okumpeereza nagamba nakuweereza ekifaananyi ky'emmotoka nagamba tubalireko ku musolo gw'eyo emmotoka n'omubuuza chassis eryetya chassis yaayo because wano omusolo bagutitamininga na chassis na mwaka okitegedde nti ojja kusanga emmotoka waliwo emmotoka ezimu nga zirimu diesel ne petrol chassis ya diesel eyawukana ku ya petrol chassis number ndisangawo okitegeera eba ku bode baba kisinziira mmotoka kisinziira mmotoka bwe zibeera z'Abajamani eri wano mu luggi wano bwe wati ez'Abajamani wano wenninya wano munda wano ku ntebe nga wansi awo wabeera akabaati eza Toyota ezisinga oba eza Japan obikula bonnet maaso awo wali akabaati akaliko chassis bonnet ewa bonnet anti bonnet mu maaso nedda bonnet njimanyi mu maaso ati kati mbuuza eri ku lubatu lwa bonnet munda waliwo ka frame munda awo bwobikula boti bonnet olaba nga wali wiper kati wansi ku frame webakuba akabaati akakabaati akabako chassis ne wabaawo ezimu zojja okusanga nga ziddabo kabini nga chassis bagiwandiika mugundi nga omaze n'okuggyako ettama nga mu chassis mwekola ki kati chassis zaawukana okusinziira omukozi wa we yagikola ki we yagissa chassis eyamba ki anti chassis yebanga Alan yendaga muntu yes yendaga muntu y'emmotoka endaga muntu lwe lupapula lw'emmotoka chassis kyekyo nga bwe tunagamba nti kiki bw'oleeta endaga muntu yo oli okuyita alina kusoma ki linnya kati chassis lye libanga erinnya okitegeera nze bwe nyinza okukitwala that identification number nti tosobola kusanga chassis nga zifaanagana okitegeera buli mmotoka erina chassis eyaayo eyo tebasobola gikola era edda twaleetanga emmotoka luli edda ng'emmotoka webeera omwaka ogwa wansi ng'esasula omusolo mutini nga tebannakuteekawo bino ebyagundi ebyo eby'emyaka 8 twaleetanga emmotoka katugeze n'oleeta 2000 ng'abantu abamu bakyusanga emisipi n'agifuula 97 asobole osasula omusolo omutono
government nefuna kalinki oba URA nefuna kalinki bw'oleeta emmotoka tebakyamenyeka naawe actually tebakyakola na verification luli edda officer yajjanga ku mmotoka n'agirambula n'aginspectinga n'akola atya kati ekyo kyavaawo bw'oleeta emmotoka kye bakola bakwata chassis eno waliwo kalinki kali ku Google n'ateekamu chassis number ne bamuleetera olunaku lwe baakola emmotoka eyo omwaka omutuufu gwe baagikola omwezi gwe baagikola olunaku lwe baagikola mmotoka ki enywa mafuta ki originality eriwa ebyo byonna byabireeta oli gundi Google n'ebiyiwa kitegeeza emmotoka ya 98 simanyi 97 biki ebyo tezikyayingira kati olaba 2 takyayingira kakati abantu abagala okukola zi vintage bucho bakola batya 98 waliwo emmotoka eziyingira nga nkadde nga ne bwoba oyina 1973 ng'eyingira naye emmotoka ezo ze mmotoka ennene ezisomba emisenyu eyina okuba bateekawo nti eyina okuba ng'eweza ttani 4 obuzito bwayo nekyetikka kapasite gy'erodinga ng'eweza ttani meka tata yange eyingira tate eyingira because bw'ogenda okupima ttaneegi yaayo oyinza osanga ng'eri mu ttani nga 3 esigala eyingira okitegeera naye kati nga ffe abali mu mmotoka ne wabaawo emmotoka zetwala ne tugamba kati zino baagaana zaaki for instance double cabin gwekimanyi nti double cabin eri enkadde akakadde kaali kakajambia nti kalungi okusinga Vigo oba okitegeera kyengezaako okwogera kati waliwo emmotoka ezimu zetunula tugamba kati eno lwaki baagimma n'otunuulira Costa noga Costa lwaki baagimma bandigirese Costa tekyayingira Costa era eyingira mpya gino emyaka egikkirizibwa gye gikola ki ate egenda okutuuka ano nga ssente nnyingi nnyo zeekola ki naye zijja kunsonyiwa leero topiki y'emmotoka ennyumidde nnyo oba okitegeera nekye twazze okwogerako sijja kyogerako tunyakyogerako nedda kubanga olaba ekintu ky'emmotoka ekyo bangi tebamanyi bangi tulina emmotoka naye ng'olowooza otubuuza ebintu ebyo nga tubimanyi emmotoka eyo ogiraba nze waliwo eyambuuzaako naŋŋamba okugula wano emmotoka n'okutumya emmotoka kikyosemba ne mugamba nze kyensobola okugamba gwe kikyotebenkera nakyo Alani waliwo ayinza okukuwa $7,000,000 nga buli lunaku akukubira essimu bagitise yayise inspection kati etuuka ddi buli lunaku nga kubira essimu ngezo esente omujapani yazifunye okitegeera ne wabaawo omuntu ayinza okugula emmotoka ya mitwalo egyo ejja $1 takubira na ssimu buli omu yamanyi jjajja akasente ke anti waliwo kyengezaako okulaga okitegeera kati webanga akasente ko nga gwe gusoso funa akasente kijja kukira ekibuuzo kyobuuzizza nti okweimportingira emmotoka nenjegulira ne bagindeetera n'okugigula ano mu kibanda kati waliwo abantu Alani n'agula emmotoka n'anyumiza buli gwasabye naguze emmotoka e Japani gundi ye yagitisse gundi ye yakoze bwati kati batandika omugamba kati nze waliwo omukyalo omu edda nga tukyaleeta burawumu namutikkira karawumu bwe mutikkira karawumu wayitawo wiiki nga emu nankubira essimu nagamba Musa bangambye emmotoka gye twaguze enywa nnyo amafuta ne karawumu kayogerako kasisiru ku 5 ne mugamba enywa nnyo amafuta nti ne mubuuza ani yaggambye nagamba waliwo omukwano gwange eyabiŋŋambye ne mubuuza gy'avuga nagamba oli nno talina na mmotoka ne mubuuza kakati omuntu atalina mukazi akuwabula atya ku mukazi era kinamugamba nti omuntu atalina mmotoka atandika atyo kuwabula ku mmotoka okitegeera ne mugamba bwe buli lwonyumya bagenda kugamba ebigambo bingi ku mmotoka either akugamba takwagaliza tasanyuse n'amawulire g'okoze ki g'omuwadde oba byawulira naye oba akugamba abasinga wano ewaffe tuli mu mboozi oli zaawulidde waliwo nange nali nakagula eyo emmotoka yange nakagijja mu bondi omuvubuka nansanga ku papaazi namawulire munnange naye Cruz waguze emmotoka empya konze nanga eriwa konze nanga aya obwo tebuwangaala yaŋŋamba eyenywa endowooza okitegedde eyenywa ne mugamba kati olowooza okunzija emutungo okundeeta ano ku papaazi n'okunzizaayo ejja kunzijjako meka nange emmotoka eyinza okuba ennyo emitwalo ng'ena nga nenjiwamu 2 nga nva emutungo nenzija ku papaazi
ng'emmotoka enzizayo bulungi nga terina nakyebadde. Ndowooza okitegedde. Naye kati bw'okyogedde wano ate nange nzijukidde teyalina mmotoka. Kati kankuleetereyo ekirala. Kati tulina bamakanika. Kati omukazi wamukola otya? Ate namugula olwedde twali tumaze ogigula ne mugamba naye itiizooke emmotoka kejje. Bw'onaagivuga ng'enywa ngenda gikutundira tufune etanywa. Okitegera? Nendeeta emmotoka, omukazi n'avuga emmotoka, omukazi n'avuga emmotoka, kiyaddako okimanyi kye yaŋŋamba nga wayiseewo omwaka, n'aŋŋamba kati noonyeza new model yaayo. Okitegedde? Nti luli edda nabeeranga ne bakasitoma nga kasitoma ajjeewuwo n'akubuuza nvuga emmotoka ki. Okitegeera? Kati gwe ng'olina otunuulira kasitoma wo n'obuzito bwe. N'omugamba nti okusinziira ku ABCD tugule eno. Era ebbanga limaze mu mulimu guno nina be nali ndeetedde ku mmotoka nandeetera n'embuzi. Nagamba haje embuzi yiyo. Okitegeera? Nina ne kiraya nti namuleetera emmotoka. Emmotoka ye yali ya bbeeyi. Okitegeera? Ate bandifaalingayo buli faalinzi. Era bwe natuukayo baanagendera ku boda. N'akubira essimu. Gwe yakubira muzeeyi wange kubanga muzeeyi yali ansindiseeyo. N'amukubira essimu n'amugamba ono gwe wansindikidde omumanyi nnyo. Nga ndaba tali waffe kumuwa ssente zino. Kati muzeeyi n'amugamba nti oyo mutabani wange, mwana wange waddala ye first born wange. Era omukazi n'ampa omulimu. Okitegeera? Naye nga tali waffe muwa ssente zino. Bangi comment tola comments abamuze waliwo yakola comment naga abakazi balabye ennaku. Comment yetu wagisoma? Sizisoma comments z'abantu. Ezibeera kweno bamalamu amaanyi. Ala nze njagala nnyo omuntu amalamu amaanyi. Mwagala nnyo. I need criticism. Era nze bampita wa fitina. Njagala nnyo criticism. Nnyo because omuntu buli lwa criticizing kikwongera amaanyi. Toggwanga mu maanyi lwakuba nti bakucriticizinze. Gwe teriyo bwe wali otandika YouTube channel eno teriyo abaagano gijjako nga kati saa zino baagala obateekeko. Teriyo abaakugamba tebigenda kukola. Bwe walemerako tebyakola bikola. Togiranga criticism nnungi. Kati omukazi agamba toli wati kuwa ssente zino. Yakutunulira n'abalabalamu omubiri. Nzijidde kaboda omubiri kale oba kati atengeze namuko. Okitegeera? Nzijidde kaboda because emmotoka twagigula yali 2014. Yampa no business ezaddala. Naye ate era kati era kino obudde njagala kyogerako nti bwe nali ngenda okukola n'omukyalo oyo yali alitayarinze. Ne babaweeyo gye bayita retirement package. Bamuwa retirement package nga nnene. Kati ne bamubalira tax. Okitegeera? Bwe bamubalira tax. Kati bo ne bagezaako zinoonya online ne balemererwa. Kati simanyi butya kubanga omukyalo oyo taata wange yalinga amukolera nga amuyira material. Kati agezaako okwogera naye amugamba nina omuntu abikola kuyinza obwentyo bwe ŋŋendayo. Kati omukyalo oyo yali ayagala tax. Edda taxi gye baatwalanga nga taxi ey'amaanyi twagiyitanga ffe kajambiya ng'ebeera ya manual ng'erimu engine ya 5L oba 3L nga ya 2 wheel bagambanga nti eyo yekola ssente. Kakati omukyala ampita yagula eyo taxi by then yagulanga $4,400 mu 5. Kati omukyala ngamba munoonyeze emmotoka. Bwe mmala munoonyeze emmotoka ŋŋendayo. Ne mugamba naye nze mbadde sikuwagira kugula mmotoka zino za bbeeyi. Nangamba lwaki? Nangamba driver yangambye zaakola ki? Zaayagala. Because okusooka twagula emmotoka 3. Ne mugamba nze mbadde nteesa tugule 4 wheel nga yo automatic. Eyo emmotoka by then ng'eggwera mu $2,000,000 mwezi mu 5. Ne mugamba omwana gwowadde emmotoka eya $4,400 bw'aba mubisi bwabika ng'omuwadde ya $4,500 n'ogwowadde eya $2,500 bwakola ki? Bwabika. Ne mugamba bw'aba musasuzi
gwowadde eno kale eyinza okubeera less by 15,000 olw'amafuta nti yo ya 4 wheel. Omukyala n'angamba tugule ezo. N'engamba sente zize. Nze mbadde muwa which advice. Kati ate nze nange ekyo kwenkijja. Kati era waliwo omwami omulala namugulizanga emmotoka ezo nga yagula ezo era yali ayagala eri ne munnyonnyola ekintu ekyo n'atandika kugula ezo zokka. Tayimu n'etuuka ng'ali mu mmotoka 10. Oli omukyala yatandika n'emmotoka 3 baazimulemesa. Abaana baabika emmotoka. Okubika kwe kuki? Anti lero nsibye mu garage. Lero sikoze. Natuka ekiseera n'angamba naye kakati emmotoka ngenda zitunda biki babeera tebakola ne mugamba kati ky'oba okola tebaddamu kkanika. Era waliwo yali asinga okumusumbuwa ne mugamba it is okay. Bwakugamba nti emmotoka nfu mugambe givuga ogireete wano. Ne mugamba bwagireeta ewaka agiparkinge. Ne mugamba nti ne bwetambula tofuna ssente. Si kyo nti agiparkinge okumala wiiki nnambo mugambe giparkinge nja kuyita tugikole. Emmotoka ne parking okumala ennaku 5. Driver ne yesitula ne yeetwalayo. Bwe yesitula ne yeetwalayo namugamba kankubire manager nafunye manager ajje. Nankubire essimu ne ŋŋendayo. Akati omusajja ng'agamba nti mbadde nsaba emmotoka kangende ngivuga empola mpola nga bwe njikanika. Ne mugamba okuva ne leero driver taddamu kanika mmotoka ffe tukanika. Okitegeera. Ne mugamba bw'eba efudde givuga ogireete wano. Ffe oba tugenda kulagirira garage mwokola ki? Mwotwale emmotoka mwokanikire emmotoka. Awo mukazi si bwe yafunira kalembeekereza. Bw'obagamba bw'otyo onywa ku mazzi. Ne mugamba ekyokubiri olunaku lw'otalipotinge olunaku oluddako parking emmotoka. Okitegeera nga omukazi we yafunira kalembeekereza naye era kye baakola baatuuka time ne bazikuba ebigwo deliberately. Kikyotegeeza ne bazisaanya naye gwe abantu obamanyi Alan. Abaana ba taxi bakola ebintu ebyo. Amanyabo. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Esimu kasiyakano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda. Balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kati ate era waliwo n'ekirala era kyennabuuka kyennalaba mu process eyatwala bakanike nti baateekangamu ekyuma ne bakijjamu ne basibamu ekifu ne bagitwalayo. Kati ekyo tukitegeera tutya? Makanika yakiŋŋamba nti bwe yateekangamu ekyuma nga bakiramba egenda okudda ng'ekyo ekyuma kifunga ekirimu si kyekiri. Ne gwe omanyi abantu Alani gwomanyi era waliwo abantu bosanga nga talina mulimu nga tokyalina kyakumusaasira. Nze waliwo mukama wange namuleetera fuso. Bwe muleetera fuso ne bagikolako gino emikolo gyayo egyo gye bagikolako egyo gy'okugizimbako ekitanda kukolako ebintuntu bwe bityo. Emmotoka n'egenda n'ekola. Emmotoka bw'ekola yakola emyezi 3 ne bagamba yeetaaga kusiba yingini. Emyezi egyo tiyeetaaga kusiba yingini. Nakati nze agenda okunkubira ng'olwedde yawaddeyo dda ssente ezikola ki ezisiba yingini. Ne bagisiba yingini. Era ne bagikola naye nga babika tebaripootinga ssente. Kati ne bwankubira ne mugamba bagambe bagipaakinge. Bwe yapaakinga emmotoka nga bagamba nfu
nengendayo ku mmotoka kati nembaako omwami gwe nakubira akolera wa Kisekka ali mwezo mmotoka spare wa mmotoka yenene kati era gwe nali nawo omulimu gw'okuzimba ki ekitanda bwe yajja n'abikula ku mmotoka n'aŋŋamba emmotoka eno baagibbamu yingini olwo tuli myezi egyo bagivuga batya nga temuli yingini wuliriza n'aŋŋamba emmotoka eno baagibbamu yingini ne mugamba olimba n'aŋŋamba ahaaji we wampeera omulimu gw'okukola emmotoka eno yalina yingini nga myufu bw'ayogera ekigambo ekyo nenzirayo mu bifaananyi by'emmotoka bye twagulirako emmotoka ng'emmotoka yalina yingini nga myufu essaawa zino nga yingini erimu ya gure kati kwe kusika obwongo ne ŋŋamba kitegeeza bwe baagambira omwami ono nti basiba yingini baali bakyusa yingini babbamu yingini yamu empya ne bagitunda ne bamuteeramu yingini enfu ate era ne bamuggyako ssente ezisiba eyo yingini enfu kati be bakozi abantu be bakozesa okitegedde oli omukyala baatuuka tayimu ne bamulemesa emmotoka takisi n'azikoowa ne tugula fuso ne mugamba engeri bw'oba oguze fuso eno kankufunire driver nayina muto wange ng'avuga ezo emmotoka ne mwaka kankufunire driver muto wange n'agamba ate waliwo omwana gwe bampadde wa ku kigo biki ebintu ntubwe bityo ne mugamba tewandikozesezza muntu gw'omanyi gw'oyinako oluganda gw'oyinako mukwano okitegeera n'agamba akakati ati nja kuswala mu bafaaza biki ng'akwata mmotoka ng'agiwa muvubuka omuvubuka yasooka n'asasula myezi 2 egyasooka yasasula n'atandika okugira nga skippinga mbu asasula wiiki eno edda tasasula bw'atyo emmotoka yamaliriza bagimazeewo bagimalirawo Luweero era nalindi awo omukyala nankubira essimu nangamba mbadde njagala ongendereko eruweero ku poliisi y'eruweero bangambye emmotoka yafunye accident ngendo gituuka nga tusobola nakugitu nga bagimazeewo ate driver si yagirimu gwe yagiwa naye yali yagigabye omukazi ssente ze bwezo tebambi bwe zaafa kakati gwe omuntu yenna ateeseteese okukola bizinensi y'emmotoka nti transport ani agenda ovuga emmotoka yo okitegeera abantu bagonda nnyo nga tannafuna mmotoka omulaabo oyogera bwotyo mulimu abantu kati nange wali omuganda wange omukulu wange yakiŋŋamba naŋŋamba emmotoka yo giguzese nga nguze emmotoka empya kuba nasooka nengula basooka ne bangulira akakadde baganda bange kati eyazzeeko nze nagyegulira kati nambuuza ogiguze sente mmeka nti bweziti naŋŋamba Alan omanyi kye bayita obutagaba mmotoka ogigabidde ani azitowa atya Alan kino kyoba otegeera bw'oba wakugaba emmotoka first of all si munnyo nti buli mmotoka buli maka gakola ki gagulina okitegeera ekyokubiri emmotoka si lakizale ng'abantu we bakyogera emmotoka si lakizale anyway eyinza okubeera lakizale ku bantu abamu naye bw'obanga obulamu bwo bwa mmotoka emmotoka tesobola kuba lakizale emmotoka necessity kisinzira bulamu ki bw'okola ki okitegeera nti waliwo emirimu kati ffe tulina emirimu egimu nga bw'ogenda ng'oli ku booda afazaali opangisa emmotoka otuuka okola oti okitegeera kwegamba olina entunula gy'otunulamu olina endabika gy'olabikamu wena weekubako enfuufu ogenzewo omusajja akuwa ssente oba mukole bizinensi osoose mu ttooyi okitegedde mu kiyigo akati Alan bw'obeera n'emmotoka 1 totya kunyiigira okitegeera bakimanye nti Alan tagaba mmotoka nze waliwo kyali gwe naleetera emmotoka nga bwe bamusaba emmotoka ng'awulira taakumma emmotoka agamba gula amafuta nkuvuge ng'akwevugira naye tayimu yatuuka ne mubuuza tookole ogenda vuga abantu ekyokubiri Alan kino nakyo njagala okitegeere bwe muba muyina gye mulaga
making sure nti ogula amafuta go tosaba abantu kusonda amafuta omuntu akuwa emitwalo egyo egy'amafuta n'akufugira okwo egyo naye emmotoka yo era nze byesikiriziganya byo mutugula amafuta otutwale uwa emmotoka yange enywa oyiro emipiira giggwerera bwefunirayo akabenje okitegera nze mba nkola ki nze nfiirwa ekyokubiri kye nategeera edda bwe nali nakavugula emmotoka natambulanga nnyo nga wali olugendo nga nze ŋŋenda naye ekyankozesa ekyo nali njagala kuyiga mmotoka kubanga nayigira mu yange kati nali njagala kuyiga mmotoka gwe wayigira mu yiyo nayigira mu yange kaakati naye lwe nategeera obubi bw'okutwalako abantu twali tuva Kamuli emmoroka neeyabikira omupiira mu mabira bwe yabika omupiira ne tugezaako okusumulula natti neegaana mu bufunze nga natti yakutema kati abakazi be baasooka naleseyo n'abaana oyo n'alinnya taxi tayimu yatuuka nga nsigaddewo bwogu emmoroka yabadde etisse abantu 8 nga nsigaddewo bwogu bwomu nga bonna bagenze neŋŋamba kino kye kitegeeza era Alani bwe mbanze n'atwalako abantu nateekamu amafuta gange bwe mpulira nti omukolo ngukooye nsimbula so si ate kakati twaguza amafuta ate atulese ku mukolo era nze n'emikwano gyange n'abantu bempagala nabo bakimanyi nti bw'otambula ne Musa tolina kutuula wala kuva ye waali akuleka Allahu akbar olaba ndeka mukyala lwaki wakozesa nnyo Alani bw'oba otera otambula n'abantu kino okimanyi nti mutuuka okusimbula ku mukolo ate oli alinda ayagala kulya ku keeki oli ayagala alaba omugole ng'afuluma naye gwe olina puroguramu ezizo okitegeera olina puroguramu ezizo mama ŋŋambye agenda kunzenera ku sukaali linda kuba nsenere ku sukaali nze naleka mukyala wange ewaabwe twatuuka okusimbula neetoloola ate mbuza ku gundi senga gundi kasita abaana baatuula mu motoka nensimbula agenda gwe nno bbaawo agenze ne mugamba kasita oli wammwe nensimbula era bamuleeta buleesi kati ba ne principles zo naye omuntu agenda kufugira ku mmotoka yo nze muganda wange yaŋŋamba ebigambo bino one emmotoka eragikuwa nga tolina permit two ate jukira emmotoka z'ebiseera nga ziri insured kati ye kyasooka okubuuza olina permit ebisigadde nsobola okuwoza kimu ate ngaawo ngaakumanyi ekyokubiri muŋambira oyo ndi avuddeko ekyokubiri bw'aba nga tayagala kukulumya akubuuza mugenda wa tyanti tubali tugenda vuga tugenda Jinja mu kyalo poza wala amafuta ga sente meka tibweziti artist akwata emitwalo 10 najikuwa ala nonye mmotoka yaŋŋamba abantu emmotoka zaawudde abantu gwe omuntu gw'owadde Hilux eyo gy'ogamba ey'emiliyoni 2 omuwadde ekisumuluzo tagulangako mmotoka ne bw'aba yagula emmotoka seeyo si gye yagula golooza agenda givuga atya ebibiri abiwulira nga gwe woobiwulira ebinnya abikubanga gwe akukubira ekinnya n'okiwulira emmotoka gye ate one tebakanika ekyokubiri amafuta ayagala ateekemu gagituusa mu parking we yagijje okitegeera we yagijje ge mafuta gayagala ateekemu nti ayinza n'okukubira essimu n'agamba Alani onansonyiwa omanyi naweddemu naye emmotoka ensiseeko nsindikirayo ebiri njituusaawo nteekemu njituusaawo nja zikuddiza naye wamwazisa eki motoka okitegeera kati ekisingako obulungi Alani butajazika kubanga emmotoka tegulika ate ey'akaseera kano tegulika ng'okwogera nnyo ojja lumya abantu siina gwe nnumya emmotoka tegulika singa yali egulika singa buli omwakina
okitegeera ebyo ebintu ebitabulika tebyetaaga kumala gajajamya abo bennyini bwe bunakeera ku makya ng'oli ku bodaboda oli ku kigero oli ku ki bibagenda okwogerako kati leka gibamme bajja kunyiiga omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano bamale bakimanyiire nti Alan tagaba mmotoka okitegeera era kino ekiri kyenkukuutidde Alan mwana wange nkukuutidde ekigambo kimu bw'obanga ogenda n'otambula n'abantu tosonda mafuta teekamu amafuta go ogende ne bw'onaabalekayo bajjaga nze sigaba mmotoka mu bintu byange bye nnina ebintu bye nnina mu bulamu byenkola bino byombikola tebiriiko kwekwekerera sigaba mmotoka ne woba bino bye bagamba musimanyi twagala kweyazika tukuweeyo 3 tukuweeyo akakadde okupangisa ne wezima milioni 5 sipangisa mmotoka sigaba mmotoka kobe ng'oli mukwano gwange otya saazika kamera sigaba kamera gwe mulimu ne woba oyina ssente mmeka ekino nekyo nsobola okukola ku kamera kugamba kale mpa ssente nkuwa omwana mpa ssente gigule jinguleko jigule genda nze nja kugenda ngula endala ebyo by'omuntu ne bwanyiiga sikyaza saagala nnyo bagenyi saagala nnyo omuntu wajagamba toyina saagala nnyo omuntu ajja n'asula okusula sisuza omuntu bw'asula mpulira nga oba mpulira nga ewange ewali ki oba wafunda mpulira nga emirembe gimpeddeko mpulira era nze ŋŋamba nnyo ne ŋŋamba nja tandika okusuza abantu okwagala okujja n'okusula nga nzimbye amaka gange nga bwe ngaagala ti omuntu basunsola ozimba boys quarter zange nga nnyungi kati ng'omunne bw'asula eyo ku boys quarter simuyinaako buzibu naye mu nju wali wakati mpulira obuzibu kati era nze muganda wange yaŋŋamba Alan okoze nnyo okufuna emmotoka si kyekintu nti kati ogintemedde ebisale bwetuuka wano motoka ogimanyi gomanyi abantu abaguze emmotoka ne zibalemerera Mombasa ne baza auctioninga omanye eziremedde mu biwanda ebyo omanyi bw'oyimportinga emmotoka bagiwa emyezi 11 kubeera mu bondi awo nekino nakyo kati kitegeere emmotoka zonna zolaba mu bondi si z'abayindi bondi esobola okubeerawo kati tukitwale nti eno bondi namuganda wange Dennis ali awo ennakawaawo kati tukitwale nti eno bondi gwoyinza okuba oyinamu 3 nze ninamu 2 Joza ayinamu 10 gundi ayinamu 5 bwe bityo kati ne wabaawo n'ezimu nti zaabwe ezo zimanyikiddwa nti ki nti zaabwe kati emmotoka URA egiwa emyezi 10 11 kyava batugamba nti ne bw'okyasobola ku kibanja mpula tugikuwa yeeyo ate ekyo nakyo njagala okitegeere olaba abantu abo abayindi bw'akugamba osasule ku kibanja mpula ebiseera ebisinga ssente z'osasula emmotoka ye eba eweddeyo amagoba ge gabeera mu kibanja mpola sente ze yateekamu emmotoka milioni 3 kati nkuwadde ekyokulabirako nti oli baali bamuguza pick-up nga bamugamba asasuleko 18000 cash down babanja 4 kati gw'oŋŋamba ku 18000 amagoba gali sente zaali teziweddeyo ez'emmotoka and of which eyo emmotoka bagiteekamu tracker wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. okitegeera kati otuuka ku bayindi akuwadde emmotoka olemereddwa okusasula emmotoka n'agisika emmotoka bw'agisika bw'atunda tobanja kati ng'odda mu kwazika emmotoka mukwano gwange gw'okimanya abantu emmotoka ezo ziraba eziri ku luguudo
traffic nemala eteekawo olaba nga bateekawo obakuŋŋaanya ebipapula ne bagamba twagala logobuuku nti tuwe logobuuku y'emmotoka eno bangi tebazirina okitegeera kakati gwe ng'otandika okuzanyira ku mmotoka ya munno omuntu yeewoze ssente aguze emmotoka agikukwasizza okole okitegeera emmotoka nze bwenkwata katugeze ne bampa emmotoka ndi driver bwenkuuma bulungi emmotoka ya mukama wange nze kwe kubeera n'omulimu buli mukama wange lwe muyisa obubi ku kidduka kino kye yankwasa nange nduuzinga omulimu ojja kwonoona emmotoka 5 ne banno ku lujja bakuyige bagamba oyo Jose emmotoka zikwata bubi nga ne woba oyagala kibaluwa tebakikuwa okitegeera nga ne woba oyagala kibaluwa tebakikuwa olw'enneeyisa gy'okola ki gye weeyisaamu envuga gy'ovugamu so kati buli muntu abeere wa buvunaanyizibwa abantu bangi bakaba nti tebalina mirimu naye bw'otuuka n'otunuulira ono bw'aba yali akola lwaki takyakola yali driver lwaki takyavuga bantu bamukoowa mu mmotoka bamukoowa buli kiseera yabika zezifa okitegeera alani nze nayina erefu esomba omusenyu omwana yampisaako erefu ng'akatissa omusenyu naye ng'emisinde gye kadduka akako kennyini akange kennyini era bwe kampitako ne mukubira essimu ne mubuuza oluwa n'angamba seka ndi ku lujja ne mugamba oli ku lujja ne mugamba kanzijaawo n'angamba sinnatuukawo naye okitegeera natandika okupalapalanya ne mugamba kubira ali mu mmotoka omugamba apaakinge waliwo byenjagala omuwa abikuleetere ne mugamba kubira ali mu mmotoka omugamba apaakinge ampiseeko wano nina emipiira mu mmotoka wano njagala gikola kijiba wa mujambazi ngamukubira simu ng'apaakinga kakati olwo oli natandika okukankana omanyi badde ndibwe nti nensigala wano ku matiriyo kakati nempa abaana basooke bakogende bakole ki bayiweyo sirina kye naayogedde nze bwe nagenda ku mmotoka bwe natuuka bwe nti ku mmotoka nga nvaamu nga neetoolola bwe nti ku luggi nga nzikiza bwe nti nga nzijjamu ekisumuluzo nga mugamba kubira mukama wo mugamba ajje wano bwe yajja wano ne mbabuuza matiriyo yalagawa ne bamugamba gyalaga ne mbabuuza wa ssente mmeka nti kwaliko omusenyu lwe bangamba gwa mitwalo 13 ne nkwata essimu yange ne musindikira emitwalo 13 ku ssimu ne mugamba ndooza tokyammanja nangamba ate kakati agyokoza otya ne mugamba omwana ampisizzaako emmotoka eyo edduka emisinde hampu azikubanga bw'ayagala etisse olunagira nga mungamba akisolo yakutuse ne mugamba okusinziira speed gy'abadde avuga eyo emmotoka ng'etisse bwemulemerera ne mugamba okimanyi bw'atomera emmotoka z'abantu mba nina ozisasula nze nnyini mmotoka tokimanyi ekyo driver agisuulawo busuzi ye n'ayitamu n'apyata jjukira eyo bagitadde ku poliisi bw'ogenda ku poliisi okusetolinga omusango bagamba olina okompasatinga bewatumedde okitegeera sinakindi kukubulizaayo era kye nakola nga mbajjako kisumuluzo nga nkubirawo nina gwe nakubira nga mugamba jangu onvugire emmotoka eno nga mugamba gitwala ogipaakinga ewaka mu ate omusenyu nali ngusasudde nga mugamba gitwala ewaka mu kikomero ogipaakinge era bwe yagipaakinga nebeerawo mwezi gumu myezi ebiri nangamba mpe emmotoka biki nali ndi awo nga nfunye eddiiru ya ttaka nempaayo emmotoka ngebampaamu ettaka ebyo n'obyesonyiwa eyo business n'ogiggala nemanya nti eyo business ekoze eki kakati kino buno obubaka tubusindika eri abantu be bawa amamotoka munna ali ku kyeyo n'amubalira nti omanye ekiri eno mutowo n'akubalira oba mukulu wo n'akubalira n'agamba Alan omanye ekiri eno nti okimanyi bw'otugula kafuso oba kaforward oba oyingiza akakadde wiiki ezo fuso zakakadde wiiki nagamba obukimanyi nti oba oyingiza akakadde kakati gwe n'okubamwaka wiiki kayingira yakakadde olimba fuso yakakadde babuuza bazivuga fuso egula sente mmeka oyagala eri mu 10
bwoba ogyetikidde 10 oba weba ya bondi eringa mu 125 awo okitegedde erefu eyingiza emitwalo aga ey'omusenyu wiiki emitwalo 4 taxi banakoma okumanya ng'eri mu mitwalo 5 mu 6 ate zino zi town service wiiki kati ng'omwana akubalira nti okimanyi fuso eyingiza akakadde kati naawe ng'otunulamu akasenteko ko savings emyaka egyo ebiri ugaso nno wamma kana akasente nkaterese buteresi bwenkaweereza bwengula emmotoka ne bagivuga buli wiiki mba nnyingiza ki ng'okubamu akafa ekibaalo ng'olaba kiyita ng'ogula mmotoka nga bajja bagikwasa driver ng'oyo senior 6 vacancy ayinza okubeera senior 60 vacancy nga wabuvunaanyizibwa naye ng'ojja ogwa ku muyaaye kyasooka okukola kugitundako bigiriko kati nga eri gye nkugambye gye batundamu yingini y'emmotoka eyo omanyi sente zerimu eri wakati wa miliyoni 13 ne 18 okitegeera ng'oli atunda yingini mu mmotoka yo nga bakuteramu ekiyingini ng'amala agikusuulira nga yeeyongerayo ng'agenda afuna emmotoka endala kati ate ye tagenda gitunda ezo onzijukiza akantu njaka kunyumiza waliwo omukwano gwange omu nga nsaba ku mmotoka nga muwa kati nga ŋŋamba naye kampite wali ku mafuta kwaliko omupiira ogwa spare naye kampite wali bajjako guno ogwa spare bateko kuba gyonna gyali mu mmotoka ne mugayita ali ku mafuta bakyuse omupiira ne making sure okola ki wooli nga bakyusa mba ndi ku boda mpita ku mmotoka eri ku mafuta bagibukudde boneti omupiira bali bagusiba mu boneti ne mukubira bosoliwa naŋŋamba ndi wano ku mafuta mwakale kanzijaawo tovaawo mbadde ngenzeeko wano okugula obutunda naye enkoma waawo namugaa blood wendi wano ku mafuta toliiwo bewagirekedde baŋŋambye ogenzeewa naye ojja kunsonyiwa mbadde ngenzeza nyamuko wano ku mupiira nga manyi ngenda gisanga jasi wano kulabako kyali wange nemugande kati emmotoka eno bwe basumululamu ekintu ne bateekamu ekirala gweoyinza kuŋŋamba ki neŋŋamba omuntu oyo nemugaa naye ate bwe lukya ku makya nenkuwa statement nenkugamba okola kino kubanga togulangako mmotoka ng'ogamba nti nduula singa zibadde zizo nga gwe wazikwata naawe nkusabira ogifune oba okitegeera Alani olaba emmotoka eyo byebimu era nze nkubuulire newe mba ŋŋenda ebwerwe nkwata emmotoka yange neŋŋamba omwana givuge gitwale mu kikomera kya muganda wange ogiteeka awo emmotoka eyo byebimu ku bintu abantu bye basondera ebbanga nnyo emmotoka eyo byebimu ku bantu n'atunde ennyumba ye twala gundi yani liri pazo yatugamba ogule emmotoka okitegeera emmotoka ina value yayo ate wane waffe wane Uganda emmotoka tugitwala nga kya bugagga era bana Alani yagagga wala yagula n'emmotoka tugitwala nga kya bugagga abali ebweru bibatatwala emmotoka nga kya bugagga ensi ezimu kati otunulira ensi nga Japan bagamba emmotoka ogisanga awo nga oli yagikoowa n'ebisumuzo byamu mu ebiri waliwo n'omuwala gwe nalaba yakola ka video yali oba mu Amerika eyo ng'agamba zino emmotoka baserebu sizeberagiramu oyo nga naye aziraga ziri awo bazipaakinga ziri awo oba okitegeera naye wano ewaffe kya bugagga okitegeera nze jjajja wange ya Miss Kataayi naye ekyamutuumisa Kataayi ye yalina taxi eyo e Masaka nga bw'agenda bw'ati emisinde gye yavuga ng'oba ki ne bamukazaako erinnya lya Kataayi avuga nga Akataayi adduka nga Akataayi kati erinnya lyakala lyafuuka linnya lya famire Miss Kataayi okitegeera lwaki nti edda walabanga nga ku kyalo kuliko emmotoka egi era ng'omuntu oyo aweebwa ekitiibwa olwaki olw'emmotoka ye so eno si yebadde topiki yaffe topiki ya lulala naye kino kibadde kikulu nnyo mu kibozibozi kyoleese
tumaliriza nga ate twogedde ku kino so kati mu bufunze tuyinza okikoncludinga bwe tuti simanyi tukyalina obudde oba tubuweddeyo tuyinza okikoncludinga bwe kiti omuntu asuubira okutikka emmotoka si nsonga ogyeguliza oba bagikugulizza bino byoba oteeka muki mu consideration ekisooka sooka otegeera emmotoka gyoyagala ogula ya papasi ki bwebanga kati toyagala gula loole ezo loole ezisomba omusenyu sooka weebuuze ku bantu abazirimu abazivuga abazimanaginze gw'ojja kusanga busanzi kiyumba nga kuliko ne trace tula ogambe nti njagala ki oleete emmotoka ogenda kuleeta emmotoka wano ffe twaleetako emmotoka wano nga ne sipeeya waayo ne mu Toyota taliiyo yali Isuzu nga loole ng'esobola okuyitako ng'esobola okujja neno n'ekuyitako nga togiwulidde nga esiiya busiiya ate nga ya dizero naye waliwo etwatuuka ne tunoonya yali pampu yaki yatubula twagijja sharija ate kati ffe tulina advantage nti osobola okutumya ekintu ebweru osobola okugenda n'okyenoonyeza okitegeera naye kati omuntu ayagala okutikka emmotoka sooka olowooze ku bino ekisooka emmotoka gye njagala okugula ya ssente mmeka egenda kusaavinga papasi ki bw'obanga oyagala mmotoka yakola sooka onoonye nti bweba forward Isuzu forward wano bavuga yingini ki yingini kyekanikika ntegedde nti osobola osanga emmotoka nga zifaanagana obuyumba naye nga yingini ezirimu za njawulo okitegedde nga yingini za njawulo kati sooka otegeere wano ewaffe bamakanika kubanga bamakanika b'ewaffe wano abasinga abakanika ezo emmotoka tebasomye nnyo bayigidde magalagi era kye natunuulira nti kati okusinziira emmotoka ezijja bwe banaaba tebasomye bagenda kuba tebasobola kukanika mmotoka yensonga lwaki oli asobola okugamba nti alani emmotoka togigula ya masannyalaze mangi lwaki tamanyi gikanika ekyo nakyo kitukuumidde emabega nti kiraya nti omubalira emmotoka ng'olaba emmotoka ddala ya layisi ng'ejja mukolera nagamba ayo makanika yagiŋŋaanye yangambye erina amasannyalaze mangi kuba makanika tamanyi gikola ki gikanika kati nga tumaliriza Haji kyemanyi abantu bagenda kusumbuwa nnyo naddala mu topiki eno n'okukubira maliriza n'abo abagenda okukuba omuntu ayagala okunkubira nga neebuuzaako eno consultation yo ngisasulira yakusasulira agisasulire nze mukole ki okuleka waliwo ayinza okunneebuuzaako nga mpa mulimu anti oyo asooka gukuwa ampa mulimu ekyo kirala asooka n'alagako nti ndi wiringi ogukuwa naye ayagala okuntawaanya ate ewa Alani Abannayuganda balina omuze ajja n'amala 1 hour namba ng'akwebuuzaako kyokka bw'amala awo ng'amaze otegeera info tasasudde yadde ebibiri kati ng'agenda agamba Jose kati maze bitegeera bulungi waliwo era waliwo yajja ne muyitiramu one time yajja ne muyitiramu biki kakati ye n'agenda n'agigula ku internet bwe yagigula ku internet bwe yatuuka e Mombasa n'agijjayo n'agireeta wano okusasula omusolo nga mungi nnyo okusinziira nze gwe nali mubalidde najja n'angamba wantomeza ko nze nakutomeza ki n'angamba wambalire emmotoka bweti ne mugamba gwe kyotaategeera chesis kije nabala ne chesis kije wagula ne mutuuza ne tukebere emmotoka nga zirina chesis zalinga 3 kati ne tubala omusolo ngeno sasula mulala ne muganze nakubalira eno era singa wangamba nti ogenda kugula nandi ku advise nze yakukuta kati guma n'okukukutaaku era yamaliriza bajoction nze ku mukutu kwe tuli cruise exclusive namba ya Haji eri wansaawo mu nnyukuta emmyufu mukubireko bw'oba oyagadde topic eno weebuuze ku ebyo ebisingakaawo saagala kusukkako wano olunaku lwaleero fona muswe bulungi mwera nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner
byona ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kyeyeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo, tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde. Ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking engazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.